Okay. Yes, indeed. Mugambo Chama Nama Suzo Chama Nama Yamta Uganda 256. The incredible Uganda's number most obvious, of course. Much to them on Sawas, you know. Yes, Sawas, you know. Yeah, Sawa Yakuiri, of course. Mbamba Twala Butere Bunyom Rugambo Nakolaro. Maure Chagaru Chicha Badeo music industry, entertainment industry, but celebrities, but star icons, but Buna, but Tutoranga Matavan, of course. Sawas Romana Ingi Deuda, Kutuseko or Rugam. When Namga abantu beyogerere yo Saidize Kamuli, of course abasogamwe namwe namkwamtya ate wetuba tugezeko eyo mwate so namwe mwebale nyomwe bale chikwasaganya Saidize yo, of course ate Jinja nekwasaganya ate Central Kampala, I mean Central Western Northern Uganda Kopango, yes, ite ningo tia be pachotie benyo mwenamba uzako, of course, yes, atenga jukirati olimi mbandu ingira buterevu nyonyo sina lulimi lwesimanyi chobola mu Luganda lwera werutyo nenga mochaga lunako yes nyasa ntandika dala liri puzzle mna mukuru oyo liri puzzle naye atandise okuvayo ng'omuntu bantu bandi mutwalanga omuntu omulalu ng'omuntu omulalu because omukuru ono naye atandise okwogera ebintu ebitakwatagana kugamba ate ye musajja akubanyokerere esawa zino kati yavuddeyo ate yavuddeyo neyongera okulumya abantu bakyali abali eri kusaidia yero yabalumiza nnyo yavuddeyo nayogera ewe gyali okitegera eyogedde saidi ye ate era ye yagamba atenyumirizamu nnyo ye simanyi nsemateeka amuwa eddembe okola kikyayagala kyonna naye liripazo siwere lusoose liripazo omukulu naye agenda inengeri awo gye tumutunuliddemu nga ffe bannamawulire naddala abakola mu entertainment omukulu ono naye yandivaako ekintu kuba enjogera ye naye si nnungi nnyo olaba ebigambo ebimu tebikwatagana ali awo bwatyo gasooke tugendeko wali ripazo tulabe kyeyatuusiza ku bantu bubaluma temwogera mufeeyo bannange nze nangiridde nze seekwekerera nze banane nangiridde mujja kuddaawo mufiireeyo nga mutuuke n'okufa nga tebategeddewe mugwa muveeyo mulangirire nze ngwawo si mu bubi dembe lyange limpebwa ssemateeka nze ndi tiimu people power ayagala ajja nkuba akacupa siri lugogo nze ndi makindye ku Kakembo Road ayagala ajja obojja okuba akacupa akayimba tugenda kaddamu muŋambe nsumulule ate nze n'abalinza kinze ndi walunda bebyange mbimanyi self service siteweeseera self service dembe lyo likuweebwa ssemateeka baana batukolera constitution bano bagikola dembe lyo likuweebwa ssemateeka okuwagira gw'oyagala damu anti nze byange mbimanyi ebipazo ate omu ate obucupa ate omu akola biki ekyo kiri obukosi ebipazo ati atambudde ate otuba tuvuddeko tugenzeko ewa Clever J omukulu Clever J omukulu ono okuvanga ebibuzo byafulumya by'abaana omwana simanyi yafunye 20 oba yafunye 20 naye munaye mubona abavuddeyo kwegamba ne bajaguza bulungi nnyo kukyo ekyatuuse omu baana bawe bakoze obulungi naye y'omu ku abo muna alina omwana gw'abadde asomesa of course omwana we wa P7 naye yayitidde mu second grade, of course yayitidde mu second grade naye simanyi yafunye 20 simanyi yafunye mmeka around 20 awo naye munaye omukulu ono wabebe kuwuli yavaayo n'afuna 8 ne boogera mwana yayise bulungi neneebuuza kati abaafunanga obuna nga bose baana baserebu bakole batya omukulu ono Clever J naye agamba nti nedda ate nze owange n'omuweera ddala ekyamagezi ennyo yavudde ate n'amukubira n'akayimba okitegedde oyo ye muzadde omutuufu yavudde ate kwegamba nayagala omwana wasanyuka bulungi namukubira n'akayimba akalungi ennyo this time Clever J this is a hit, of course yadde nga akubidde mwana naye kagenda akwatayo naye katusooke tugende mu maaso tulabeko okay ate tuba tuvuddeyoko tujja gendako wali ewa Baninas abaana bamunaye nabo kati be bamu ku bayimbi abavuddeyo ne balaga ku bazadde baabwe omanyi tubeera n'abayimbi tutambula nabo naye abamu
bonnange batya nnyo okulaga bazadde baabwe naga nti olumama yono batata yono abaana bano togera n'abavuddeyo ne balaga nokwegamba ne balaga obwagazi obwo eri mama waabwe ne bamuyimbira n'akayimba babadde okugamba nga they were really fine with that abayimba basinga obunyono tetumanyira abazadde baabwe tetubamanyi batuleetera basooka kuba bivulu ne tulyoka tulaba ati yono tata wa David Lutalo yono mama wa Gundi yono mama wa Shiba ne bana abaana bavuddeyo nate ne balaga mama waabwe nga bamuyimbira n'akayimba akalungi naye kasooke tugende tulabeko. I'm in the corner, seated in the corner, thinking of you, my mama. You're like a pretty, pretty flower. I'm the one you can trust, telling the truth, darling, darling, darling. And if you're looking for love, take on my love. Say it for yourself, hey, cause I'm the one you can trust, the one you can love, darling, darling, darling. And if you're looking for love, take on my love. Say it for yourself, say love me like I do. Say me like I do. Okay, of course twatuvudde tugakatewa omukulu MC Katsi avudde of course nayogera bigambo lwaki yadduseeyo eri mu rehabilitation center. Omukulu ono yalaiwako abalegawo ka video kalaga nga abuuka aba musenyenge nga abuuka agweri agende adduka. Of course era yakimaking anadduka weyasibira yagenda Buterevu wa Pastor Bugembe weyalogera buli kimwe kyamtuukako. Of course amawulire agaliwo sawa zino MC Katsi agamba the reason lwaki sagenda lwaki mbadde sagala kulwayo wadde kisookera ddala batuliisa bubi ate batuliisa ng'abantu abalalu bennyini ng'abantu abalalu bennyini jjukira yeetwala nga atali mulalu ye of course fera tukimanyi MC Katsi malo naye of course waliwo ekibeera no going a cycle at times. So mukulu ono abadde agamba ati one batuliisa bubi ate babadde atulisa mmere nga tulira ku plastic plates ezitali nnungi ate nange okugamba nga bali oluusi abali eri abalalu nabo nga bandabira ddala ng'omuntu omulalu okitegeera. So ekyo reason yemu ey'okubiri bamulwisiza nyonyo bamutwala nga bamanyi agenda kumala ennaku nnya naye ate omukulu ono alaba embeera bongera kuongezayo weeks simanyi ogenda kuva week eyo week wede tuka tugenda kuva week eyo ekintu kino kimusabudde nyonyo nagamba kino nakyo ngenda kola ki nakyo kimu ku bintu byesaagalirako ddala. Yawaddeyo ensonga ze nyingi ekirala tebamukkiriza kulaba ku baana be buli walajja n'abagaba ne mundeetere ku baana mbalabeko simanyi njagala kulaba ku mukazi wange fiye ne byonna bagamba nedda sooka otereere tujja kuba tayimu abantu oyinza obbakuba basazo ate tuyinza okusiba emiguwa kwegamba ekyebintu bimutiisiza nnyo MC Katsi ayina ensonga ze nnyingi nnyo zeyavuddeyo n'akola ki n'ateekawo of which yes twandibadde atumwa like attention zandibanga za magezi of course nate kwekye kiriwo abantu jukira first of all yeyagaliza nti ye agendeyo banne bamuvaamu nadanga bakulembeddwa Douglas bavaayo ne bamukwata ne bamutwala by force mu rehabilitation center ne omukulu ono of course batyo weyabadde nga alitubuulira ebigambo ebyenjawulo ebyo n'ebirala bingi nnyo abadde simanyitana sente zigenda zikendera naye nga tamanyi n'ekimugamba mu bwongo nti sente wali yageze mu banka nagijjayo midwe bityo ate ye omukulu Nubian yavudde ate kwegamba yavumye Bebe Cool ate bubi nnyo yamuvumye bubi nnyo yavudde okugamba we bageze wali ku Africans ku Gonde ku Jamaica bageze Jamaica of course ku waliyo show gye bayise omukulu Bobi Wine ye abagiyise All Star Salute. Omukulu ono yafunye chance n'alaba Bobi Wine ng'ayimba ne Buju Bantoni of course ate naye neyekubisa ekifaananyi omukulu yayogedde bigagamba the real Gargamel is here muve ku bafeke Gargamelians bali abayitambo be Gargamel nga tebamanyira kumanya kigambo kitegeeza ki okitegeera yo yagamba nti abagargamel abatuufu be bano jukira ati omukulu Buju Banton ye mukulu eyatandikawo ekibiina kyebayita Gargamel. Omukulu Buju Banton yatandika ekibiina ekyo kati maybe no Bebe Cool ate jukira ebiseera Bebe Cool naye yali eyita Bebe Banton kwegamba oba naye ayagala akope kiri kwegamba n'atwalira
era n'ekibiina kya Gagamayiro naye nakiwandiisa of which Gagamayiro tuufu eri mu Jamaica. Omukulu ono Nubian yavudde agamba mulekeraawo okwefuula Bagagamayiriani naye ate nga temuli. The real Gagamayirizi bali wano ku butaka wano Jamaica. Ekiri wano si ekiri Uganda. Abasinga ne Uganda bananyi Gagamayiro za Uganda tebamanyi na kuspreadinga kigambo RIT. Kyonna gye kiri obukosa olwenga twegabadde gatambula oluyimba lwa Kireba Jolo lwaki tolumpadde muganda wange tusooke abantu babulire ku luyimba olwo. Okay, fine. Amanya apya Eddie Uganda 256, the great boy Uganda's number most obvious. Of course, mba nsibudde sawa zino ng'olugambo lwonna ku lwaleero tutambudde butere nyo. Naate kasooke mpisewo kano. Omukulu w'embulemo munaye naye yavuddeyo ayina ensonga ze. First of all yabadde agezako okuttira abantu kwegamba okukunga abantu babeere nga bakola ki nga bagenda wali bawagire abaana bano nga 25 babeere wali ku Freedom City abaana ba triplet ghetto kids. Of course ate tuliko n'ensonga awo zitwabaddemu naye awo zitwabaddemu kwawo naye wekiri kati sooka ompe ka video ka Clevaje then ompe video ya Wembulemo nsiibule. Rhythm House Production, producer Anbe. Esigalo kwesiga Katonda ensendo yetawanya naddala ng'onoonya kalupiya Yesu yatabola kulike misomo gwe mwana wange abasomi bakeera teweeyiganyokera bwanna wanca ensimbi bwebulanga ogisabanga nannyini yonakuwa mwanange tobanga polisi ne bonna omanyi Katonda ensi eno erimu bamalayika osogedde bakaba bamalayika oba n'abatume babeera bantu nga ffe osogedde kyogamba bulijjo olimu eddiini omusajja musiraamu nnyo era nze Musa bamita Moses omusajja musiraamu nnyo osogedde ati musajja muganda so kati ensi egira bamalayika bagira mu bantu nga bawembule yina Mutonda mu nsi eno nga yalina okuba amatabi g'okuyamba abasigadde niwe wataba mugagga kolaki obakiteeka ajja kuba si yakusonda ssente si yakola ki